We open the doors to a world of endless possibilities, where every day brings new opportunities to learn and grow. Our passionate teachers spark curiosity, guiding students to think, explore, and excel in every subject. From hands-on experiments, we make learning come alive. Friendships are built in every corner of our school, where teamwork and collaboration are at the heart of every experience. We encourage students to explore their talents like music, dance, and drama, football, volleyball, netball, basketball, and chess, so that they shine in ways they never thought. We empower students to build confidence, express themselves, and become the leaders of tomorrow. At Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, we're not just preparing children for today, we're helping them shape the future. Start your child's adventure at Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, where learning is an exciting journey filled with endless possibilities. Join Kwagalakwi Primary School. Enroll now. Delegation Mama Jango we're not double two. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere asabye bannaddiini bonna okuvaayo okwogera ku ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga lino n'agamba baleme kusirika na kwetirira. Ssaabasumba okwogera bino abadde mu maka g'omugenzi Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo eyaliko Archbishop wa Church of Uganda. Amaka gano agasangibwa ku kyalo Nakabago mu kibuga ky'e Mukono era nga wano alanyiziddwa bannaddiini ab'enjawulo okubadde omulabizi w'e Mukono Enos Chito Kagodo wamu n'abalabizi abaawummula okuva mu dayosisi ez'enjawulo. Ajja byogera bimalayo naye watukoze bulungi. Emirundi egisinga batuyita buyisi naye okubeera mu ofiisi yo n'olowooza ku maka gano n'otulowoozaako ng'emukono so tekitwala nga kitono tweyanzeeke olw'obusumba obwo obukulu ate bwoza otukolamu era abantu bano bonna abali bamusebo basanyufu olw'okukulabako mukisa otubadde munene tweyanziza tweyanzeeko. Ulokofu waffe bwe bulamu esinga ennyo Kristo awuliriza by'ayogera ne babituusa nga bw'oyagala. Wano asimye emirimu emirungi omugenzi Nkoyoyo gye yakolera eggwanga lino wamu n'ekyaki ya Uganda. Mukoddomu wange twali twagalana nnyo era yajjanga n'andabako ne tunyumyalamu ate era musajja mukozi ate musajja wa Katonda ate musajja ayagala abantu kisobola kumwerabira era mwegomba okumufaanana mu kukola ne mu bukozi ne mu kuweereza Omukama. Sina kubuusabuusa nti yagenda yasangayo Katonda we eyamwaniriza obulungi. Aye naffe ffenna kitujja kugenda buto tetweraliikirira nnyo tujja kumusaana naye tujja tubeerako kuno tumalirize egyakuno tukole bulungi naye kyemmanyi naye asanyuka okulaba nga alina abantu abalungi be bati
abakulabirira n'abakyafaayo n'okukwata ebigambo byabakuutiranga okukola mu bulamu bwabwe. Wano wasimidde bannaddiini bonna abeetabye mu kumwaniriza mu maka gano n'agamba kino ekikola kiraga obumu n'agamba bannayuganda bonna basaanye okutambulira nga batambulira wamu. Nsanyusa omutima ogwaffe ogw'edda ogw'obumu. Tukolaganye n'abakulu bano nnyabo bintu bingi nnyo nona akyali mutotoko naye ndooza yagobereranga naye omusajja ono omusajja oli Francis eyajja gweyogeddeko nti asisalondo twabeeranga ku lukiiko nga tuteesa engeri tunamwaniriza kugumiza ekyo Mukama kyeyatuleka etteeka lyatulekera okwagalana ate tubeere kimu twongere okusaba Katonda atuyambe okubeera ekimu n'abajulizi baffe banyweza ekintu ekyo abakristaayo n'abakristo nga bawaayo obulamu bwabwe ne bafiira abasinga ennamugongo ate kirungi nennamugongo tumukulakulanyiza twebaza ne gavumenti okwenyigiramu. Wano wasabidde bannaddiini okulaba nga obutasirika kwebyo ebigenda obubi mu ggwanga n'abasaba bayimirire ku magulu gaabwe basobole okubyogerako gavumenti esobole okubigonjoola. Era mwongere okulaga bannammwe ensi eyo nti embeera bwetu bwe yandibadde bwetubeera bwetu ti emirembe giba ginywedde mu nsi yaffe ne Katonda asanyuka okulaba nga tuli bakkakkamu netuweerereza mu ddembe. Ebire ebyokulonda ebigenda okubeerawo omwaka okujja basibu mugume omubere courageous. Nasomye mu New Vision mpisiza muyisa mwangu kati naye nensanga nga Maama Janet abadde ayogera eri abakulembeze b'eddiini mu lukiiko lwabaddemu ndowooza n'agamba nti bannaddiini muleke kutya mwogere nenga bakivudde wa maama kino tukumyemu omuliro tulina we tunagumira natukedde banaga mwogera biki nti maama yatugambye twogere ebigambo bino abuno naffe twogere okulaba nga twongera okutambula eggwanga lya Katonda lino tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga tulina obulungi. Wano bannaddiini ab'enjawulo basiimye emirimu emirungi Livingstone Mpalanyi gye yakola ddala mu kuzimba museum y'e Namugongo ey'abajulizi. Wali e Namugongo wendi ng'oggyeko obujulizi obulala bungi yeefunyirira nnyo ku mulimu gw'okuzimba museum ey'abajulizi. Naye namwewuunya yateranga okujja ne tunyumyamu ku kirooto kye ate n'okukitambuza era twateranga okukyogerako. Kanneesuneko nti bwabeerawo obukatuliki bwonna obulabikira mu museum eyo Ssaabasumba nangonirako ettaffaali kubanga yanneebuuzangako nga ayoya museum eyo ejjeyo ekifaananyi kino kyetuwulidde. Ffenna tubuulire nti tuli tujjamu era nasanyuka nnyo okulaba nga Paapa kati omugenzi Francis bwe yajja mukadde waffe baali bonna okulaba nga museum eyo eggulwawo ate mu mutima guno. Together to heaven, marching united in Christ, marching together to Elia Paul Luzinda ngono yali omulabizi bw'obulabizi bw'emukono asimye ebigambo bya Ssaabasumba n'agamba nabo tebagenda kusirika nga bannaddiini ku ebyo ebigenda obubi mu ggwanga n'asaba ne bannaddiini abalala beegatte ku Ssaabasumba okulaba nga bavumirira ebyo byonna ebigenda obubi mu ggwanga. Ojja okubugiriza Mwoyo kubanga alina ebyafaayo bingi ku buweereza bwaffe ne tusanyuka okubeerawo. Mu bigambo ebibaddewo ebingi mubaddemu okumwagaliza obuweereza obulungi nga mu kiseera kino eky'emivuyo emingi mu Uganda naddala mu byobufuzi ne mu mbeera z'abantu okwawukana
okutiŋŋana, okuwambibwa kw'abantu, vulugu mu byensimbi, ebintu bingi nnyo ebitateredde. Kale n'ekyo kivuddeyo nnyo nga tumwagaliza obuweereza kubanga ye akyali mu nkata n'abalabiriza abalala n'abantu abalala bannaddiini nga kinywezeddwa nga ddala tugoberera ebigambo bye twawulidde mukyala Janet Museveni bye yagambye abantu obutasirika balabiro bikyamye ebyetaaga okutereeza. Kale n'ekyo naffe tukiwagira nti abantu naddala abakulembeze nga bano nga Ssaabasumba, Ssaabalabirizi, abalabirizi, abakulembeze obutasirikira kikyamu oba abazungu bayita excesses ebiyitiridde kubanga bitattana eggwanga lyaffe. Kale neyo nsonga nkulu nnyo 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 bannayuganda gye basaana okutwala era n'okukolako n'okwenyigiramu era ne bannamawulire n'abantu abalala Katonda baayise okubeera mu bukulembeze obutasiikira kintu kigasa ki era kyawandiikibwa kyogera nti bwe munaasirika obusirisi waakiri abalala banaayingira naye mmwe mugenda kuzikirira. Kale nno abamu tetwagala kuzikirira ddala, okuzikirira kwa ngeri nnyingi naddala okutegeera Katonda. Kale nno byebyo ze byendowooza nti ebadde ensonga yakumulamwa nnyo 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 nnyo. Ye Mama Nkooyoyo gwe bakyaliddeko asiimye obugenyi buno kimulaze abantu ab'enjawulo bakyamulowoozaako. N'olwekyo twebaza ekisa kya Katonda kiri mu bantu bange mwensanyukira era nsanyuse naawe okujja okundabira ku bantu bange mwembeera ate bagenze okutuuka ng'abamu bano bako bano baliwe bati era enteekateeka eno tubadde ffenna bwe tutye nga seteekateeka nga tukulendirira okujja tweyanze nnyo tweyanzeege ssebo twayagala nnyo okusaasira olwa Papa Francis era bwe yagenda mulaba lwe yajja wano lwe yajja kuno bali ne mukoddomi we obulungi era bali awo ng'amufukirira nga bali emunyonyo bali bonna era buli kifaananyi kyalimu alimu amufukirira bali bwe bati bali bwe bati nakati bali bonna bagenda okusisinkana basisinkanye ekyo tukyebaliza Katonda ate Katonda yeebale n'atuwa Papa omulala. Kale Mukama waffe yeebazibwe twebaza Katonda byonna bwe tubitambula nga tulaba ekisa kya Katonda kitukolera era twongera okusaba Katonda atukuume atulabire tulabe nga twongera ogenda mu maaso. Njagala nnyo okwebaza Mwami Kaddu Kibero oyo omukulu oyo naye wamugumba muno tavaamu ssebo anti emmamba yezaala Tusemyeyo sekanolekyo ekyoogekira balonda bulungi ono Katonda namumpa naye nanjagala kale nzaani ayagalwa nzaani ayagalwa jobandi bulala kamba chiki